Jatango moya tuse ye wabera wenjaulo Jatango moya tuse ye wabera wenjaulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Habaruganda mukama yebazibwe. Mwasuze mutya era mwasibye mutya kansubire nti nafenna tuli bulungi weewaawo ekitiibwa n'ettendo nange nkitiza mukama ntya nkumye ndi bulungi sirwa maanyi sirwa buyinza n'olwekisangulumiza mukama. Yes, mbaniriza nate omumbejja wa yesu lift up your faith altar. Nganze kama kwogera nammwe yenza omumbejja wa yesu enikese yes ompya yakatwegattako nsaba n'obwembeefu likinge okommentinge oluvannyuma osubscribing kama ajja kunkolera obulungi. Yes, olunaku lwaleero tuli mu Bible reading yaffe, tuli mu kitabo kyaffe eky'okubala mu luzungu Numbers. So muneegatteko tufunemu ekyokuyiga tusome mu linnya lya Yesu Kristo. Kale tukikowola omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama Taata tukwaniriza ddade wange, tukwaniriza omusumba omulungi, twala ekitiibwa, twala amatendo, gulumizibwa, tenderezebwa, oli w'amaanyi teryakwekana teryakufaanana. Taata tukwaniriza mu kaseera kano nga tugenda mu Bible reading yaffe. Omwoyo wa Mukama jangu ofuge wonna wabadde ekibi ojja okijjawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, ofuge mu ffe kubanga ye gwe Katonda akola ebyo ekyokusasira, gwe Katonda omusomesa, jangu otusomesa okutya omuzingo gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era tusaba ekigambo kyo tukitambuliremu tukitegeere mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amena era amena. Omwoyo wa Mukama kulembera Taata. Essula y'e14. Awo ekibiina kyonna ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne balira, abantu ne bakaaba amaziga ekiro ekyo. Abaana ba Isirayiri bonna ne beemulugunyiza Musa ne Alooni. Ekibiina kyonna ne babagamba nti singa twafiira mu nsi y'e Misiri oba singa twafiira mu ddungu muno, era Mukama atuleetera ki mu nsi muno okugwa n'ekitala? Bakazi baffe n'abaana baffe abato bali bamunyago, si kye kisinga obulungi gye tuli okuddayo mu Misiri? Ne bagambagana nti tweteekerewo omugabe tuddeyo mu Misiri. Awo Musa ne Alooni ne bavuunama amaaso gaabwe mu maaso g'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri. Yoswa mutabani wa Nuuni ne Kalebu mutabani wa Yefune abaali ku muwendo gw'abo abaaketta ensi ne bayuza engoye zaabwe. Ne babuulira ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugiketta nsi nnungi nnyo. Mukama obanga atusanyukira kale alituyingiza mu nsi omwo n'agituwa, ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Kyokka temujeemera Mukama so temutya bantu ba mu nsi, kubanga kyakulya gye tuli, ekisiikirize kyabwe kijjiddwa waggulu ku bo, era Mukama ali wamu naffe, temubatya. Naye ekibiina kyonna ne balagirwa okubakuba amayinja. Ekitiibwa kya Mukama ne kirabikira mu weema ey'okusisinkaniramu eri abaana ba Isirayiri bonna. Mukama n'agamba Musa nti abantu bano balituusaawo okunnyooma, era balituusaawo obutanzikiriza olw'obubonero bwonna bwe nakolera mu bo. N'abakuba ne kawumpuli, ne mbaggyako obusika bwabwe, ne nkuggyamu eggwanga eribasinga bo obunene n'amaanyi. Musa n'agamba Mukama nti kale Abamisiri balikiwulira, kubanga wajja abantu bano mu bo n'amaanyi go n'obalinnyisa. Ne bakibuulira abatuula mu nsi muno, baawulira nga ggwe Mukama oli wakati mu bantu bano. Kubanga ggwe Mukama olabika amaaso n'amaaso, n'ekiro ekyo kiyimirira ku bo n'obakulembera mu mpagi ey'ekiro emisana ne mu mpagi ey'omuliro ekiro. Kale bw'onotta abantu bano ng'omuntu omu, kale amawanga agaawulira ettutumu lyo balyogera nti kubanga Mukama teyayinza kuyingiza bantu bano mu nsi gye yabalayirira, kyeyava abattira mu ddungu. Kale kaakano nkwegayiridde obuyinza bwa Mukama bubeere bungi, nga bwe wayogera nti Mukama alwawo okusunguwala era ow'okusaasira kungi, asonyiwa obutali butuukirivu n'okusobya, era atali muggyako musango n'akatono aguliko, awala n'obutali butuukirivu bwa bajjajja baabwe ku baana ku mirembe egy'okusatu n'egy'okuna. Nkwegayiridde sonyiwa obutali butuukirivu bw'abantu bano ng'okusaasira kwo bwe kuli okungi, era nga bwe wasonyiwanga abantu bano okuva mu Misiri na guno gujwa. Mukama n'agamba nti nsonyiye ng'ekigambo kyo bwe kibadde. Naye mazima ddala nga bwe ndi omulamu, era ng'ensi zonna bwe zirijjula ekitiibwa kya Mukama,
kubanga abasajja abo bonna abaalaba ekitiibwa kyange n'obubonero bwange bwe nakolera mu Misiri ne mu ddungu, naye ne bankema emirundi gino 10, ne batawulira ddoboozi lyange, mazima tebaliraba nsi gye nalayirira bajjajja baabwe, so tewaliba kwabo abanyooma n'omu aligiraba. Naye omuddu wange Kalebu, kubanga yalina omwoyo omulala mu ye, era yangoberera ddala, oyo ndimuleeta mu nsi gye yagendamu, n'ezzadde lye lirigirya. Kale Omwamaleki n'Omukanani batuula mu kiwonvu. Enkya mukyuke mwegendere mu ddungu mu kkubo ery'ennyanja emmyufu. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, ndituusaawo okugumiikiriza ekibiina kino ekibi abanneemulugunyizza. Mpulidde okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri kwe banneemulugunyiza. Bagambe nti nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama, mazima nga bwe mwogedde mu matu gange, bwe ntyo bwe naabakolanga. Emirambo gyammwe girigwa mu ddungu muno, n'abo bonna abaabalibwa ku mmwe ng'omuwendo gwammwe gwonna bwe gwali, abaali baakamaze emyaka 2 n'okukirawo, abanneemulugunyiza, mazima temulituuka mu nsi gye nayimusiriza omukono gwange okubatuuza omwo, wabula Kalebu mutabani wa Yefune ne Yoswa mutabani wa Nuuni. Naye abaana bammwe abato ge mugambye okuba omunyago, abo ndibayingiza, nabo balimanya ensi gye mugaanye. Naye mmwe emirambo gyammwe girigwa mu ddungu muno, n'abaana bammwe banaabanga batambuze mu ddungu okumala emyaka 4, era banaabangako obwenzi bwammwe okutuusa emirambo gyammwe lwe girizikiririra mu ddungu. Ng'omuwendo gw'ennaku bwe gwali ze mwaketeramu ensi, ze nnaku 4, buli lunaku mwaka, bwe munaabangako bwe mutyo obutali butuukirivu bwammwe, gye myaka 4, era munaamanya nga bwe nabaabulira. Nze Mukama njogedde, mazima ndikola kino ekibiina kino kyonna ekibi abankuŋŋaaniddeko mu ddungu muno mwe balizikiririra era mwe balifiira. N'abantu Musa be yatuma okuketta ensi abaakomawo ne bamwemulugunyizisa ekibiina kyonna nga baleeta ebigambo ebibi ku nsi. Abantu abo abaleeta ebigambo ebibi eby'ensi ne bafa kawumpuli mu maaso ga Mukama. Naye Yoswa mutabani wa Nuuni ne Kalebu mutabani wa Yefune ne basigalawo nga balamu ku bantu abo abaagenda okuketta ensi. Awo Musa n'abuulira abaana ba Isirayiri bonna ebigambo ebyo, abantu ne bawuubaala nnyo. Ne bagolokoka enkya mu makya ne beegendera ku ntikko y'olusozi nga boogera nti, laba tuutuno era tunaayambuka mu kifo kya Mukama kye yasuubiza, kubanga twayonoona. Musa n'agamba nti, kaakano musobeza ki ekiragiro kya Mukama, kubanga tekiibe na mukisa? Temwambuka, kubanga Mukama tali mu mmwe, muleme okukubirwa ddala mu maaso g'abalabe bammwe, kubanga eyo Omwamaleki n'Omukanani bali mu maaso gammwe, era munaagwa n'ekitala, kubanga mwadda ennyuma obutagoberera Mukama, Mukama kyanaava alema okubeera nammwe. Naye ne beeyinula okulinnya ku ntikko y'olusozi, naye essanduuko ey'endagaano ya Mukama ne Musa tebaava mu lusiisira. Awo Omwamaleki n'aserengeta n'Omukanani eyatuula ku lusozi okwo, ne babakuba ne babaseera ddala okutuusa e Koluma. Essula 15. Mukama n'agamba Musa nti, yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti, bwe mulimala okutuuka mu nsi gye munaatuulangamu gye mbawa, era nga mwagadde okuwaayo ekiweebwayo n'omuliro eri Mukama, ekiweebwayo ekyokebwa oba ssaddaaka, okutuukiriza obweyamo, oba okuba kye muwaayo ku bwammwe, oba ku mbaga zammwe ezaalagirwa, okunyookereza Mukama evvumbe eddungi, ku nte oba ku ndiga, kale oyo anaawangayo ekitone kye anaawangayo eri Mukama ekiweebwayo eky'obutta eky'ekitundu eky'ekkumi ekya efa ey'obutta obulungi obutabuddwamu ekitundu ekyokuna ekya inni ey'amafuta, n'envinnyo okuba ekiweebwayo ekyokunywa ekitundu ekyokuna ekya inni, n'otegekanga wamu n'ekiweebwayo ekyokebwa oba olwa ssaddaaka olwa buli mwana gw'endiga, oba olw'endiga ennume, n'otegekanga okuba ekiweebwayo eky'obutta ebitundu 2 eby'ekkumi ebya efa ey'obutta obulungi obutabuddwamu ekitundu ekyokusatu ekya inni ey'amafuta. Era okuba ekiweebwayo ekyokunywa onoowangayo ekitundu ekyokusatu ekya inni ey'envinnyo ey'akawoowo
eri Mukama. Era bw'onootegekanga ente okuba ekiweebwayo ekyokebwa oba okuba ssaddaaka, okutuukiriza obweyamo oba okuba ebiweebwayo olw'emirembe eri Mukama, kale anaawangayo wamu n'ente ekiweebwayo eky'obutta eky'ebitundu 3/10 ebya efa ey'obutta obulungi obutabuddwamu ekitundu kya inni ey'amafuta. Era onoowangayo okuba ekiweebwayo ekyokunywa kitundu kya inni ey'envinnyo, okuba ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro ekyakawoowo eri Mukama. Bwe kityo bwe kinaakolebwanga olwa buli nte oba olwa buli ndiga ennume oba olwa buli mwana gw'endiga omulume oba abaana b'embuzi, ng'omuwendo gwe munaateekanga bwe gunaabanga, bwe munaakolanga bwe mutyo kinneemu ng'omuwendo gwazo bwe gunaabanga. Enzaalwa bonna banaakolanga ebyo bwe batyo bwe banaawangayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eky'evvumbe eddungi eri Mukama. Era omugenyi bw'anaatuulanga nammwe oba buli anaabanga mu mmwe mu mirembe gyammwe gyonna, era ng'ayagadde okuwaayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eky'evvumbe eddungi eri Mukama, nga mmwe bwe mukola, naye bw'anaakolanga bw'atyo. Mu kibiina wanaabangawo etteeka limu gye muli n'eri omugenyi anaatuulanga mu mmwe, etteeka eritaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna, nga mmwe bwe muli n'omugenyi bw'anaabanga bw'atyo mu maaso ga Mukama. Etteeka limu n'obulombolombo bumu binaabanga gye muli n'eri omugenyi anaatuulanga nammwe. Mukama n'agamba Musa nti, yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti, bwe mulituuka mu nsi gye mbatwala, awo olunaatuukanga temunaalyanga ku mugaati ogw'ensi, munaawangayo ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama. Ku mugoye gwammwe ogw'olubereberye kwe munajjanga omugaati ne muguwaayo okuba ekiweebwayo ekisitulibwa. Nga bwe mukola ekiweebwayo ekisitulibwa eky'omu gguuliro, bwe munaakisitulanga bwe mutyo. Ku mugoye gwammwe ogw'olubereberye kwe munajjanga okuwa Mukama ekiweebwayo ekisitulibwa mu mirembe gyammwe gyonna. Era bwe munaasobyanga ne mutakwata biragiro bino byonna Mukama bye yabuulira Musa, byonna Mukama bye yabalagira n'omukono gwa Musa okuva ku lunaku Mukama lwe yalagirirako n'oluvannyuma lwonna mu mirembe gyammwe gyonna, awo olunaatuukanga bwe munaabanga mukikoze nga temumanyiridde, ekibiina nga tekimanyi, ekibiina kyonna banaawangayo ente emu envubuka okuba ekiweebwayo ekyokebwa olw'evvumbe eddungi eri Mukama, wamu n'ekiweebwayo kyako eky'obutta n'ekiweebwayo kyako ekyokunywa ng'etteeka bwe liri, n'embuzi emu ennume okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Era kabona anaatangiririranga ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri, era banaasonyiyibwanga, kubanga kubadde kusobya, era nga baleese ekitone kyabwe ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama, n'ekyabwe ekiweebwayo olw'ekibi mu maaso ga Mukama olw'okusobya kwabwe, n'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri banaasonyiyibwanga n'omugenyi atuula mu bo, kubanga kyakolebwa nga tebamanyiridde eri abantu bonna. Era omuntu bw'anaayonoonanga nga tamanyiridde, kale anaawangayo embuzi enduuse tennamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Era kabona anaatangiriranga obulamu obusobya bw'anaayonoonanga nga tamanyiridde mu maaso ga Mukama okumutangirira, kale anaasonyiyibwanga. Munaabanga n'etteeka limu eri oyo anaakolanga ekikolwa kyonna nga tamanyiridde eri enzaalwa mu baana ba Isirayiri n'eri omugenyi atuula mu bo. Naye obulamu obunaakolanga ekikolwa kyonna n'ekyegyo, oba nga nzaalwa oba nga mugenyi, oyo nga avvodde Mukama, n'obulamu obwo bunaazikirizibwanga mu bantu be, kubanga anyoomye ekigambo kya Mukama era ng'amenya ekiragiro kye, obulamu obwo bunaazikiririzibwanga ddala, obutali butuukirivu bwe bunaabanga ku ye. Awo abaana ba Isirayiri bwe baali nga bakyali mu ddungu, ne basanga omuntu ng'alondera enku ku lunaku lwa Ssabbiiti. N'abo abaamusanga ng'alonda enku ne bamuleetera Musa ne Alooni n'ekibiina kyonna, ne bamusiba kubanga kyali tekinnategeezebwa bw'anaakolebwa. Mukama n'agamba Musa nti, omuntu oyo taaleme kuttibwa. Ekibiina kyonna kinaamukubira amayinja ebweru w'olusiisira. Ekibiina kyonna ne bamutwala ebweru w'olusiisira, ne bamukuba amayinja n'afa, nga Mukama bwe yalagira Musa. Mukama n'agamba Musa nti, yogera n'abaana ba Isirayiri obalagire okwekolera amatanvuuwa ku nkugiro z'ebyambalo byabwe mu mirembe gyabwe gyonna, era bateeke omugwa ogwa kaniki ku matanvuuwa agali ku buli lukugiro.
era ganaabanga gye muli amatanvuuwa, mugalabe nga mujjukire ebiragiro byonna ebya Mukama mubikolenga. Muleme okutambulatambula okugoberera omutima gwammwe mmwe n'amaaso gammwe mmwe bye muyisa okugoberera okwenda nabyo. Mujjukire ebiragiro byange byonna mubikole, mubibe batukuvu eri Katonda wammwe. Nze Mukama Katonda wammwe eyabajja mu nsi y'e Misiri okuba Katonda wammwe. Nze Mukama Katonda wammwe. Essula y'e16. Awo Koola mutabani wa Izukali mutabani wa Kokasi mutabani wa Leevi ne Dasani ne Abiramu batabani ba Eriyaabu ne Oni mutabani wa Peresi batabani ba Lewubeeni ne batwala abantu ne bagoloka mu maaso ga Musa wamu n'abalala ab'okubaana ba Isirayiri abakulu b'ekibiina 250 abaayitibwa mu kuŋŋaaniro abasajja abaayatiikirira. Ne beekuŋŋaanyiza ku Musa ne ku Alooni ne babagamba nti, muyinga okwekuza kubanga ekibiina kyonna kitukuvu, buli muntu ku bo era Mukama ali mu bo. Kale mwegulumiriza ki okusinga ekibiina kya Mukama? Awo Musa bwe yakiwulira n'avuunama amaaso ge n'agamba Koola ne banne bonna nti, enkya Mukama anaalaga ababe bwe bali n'omutukuvu bw'ali, era anaamusembeza gy'ali. Oyo gw'anaalonda anaamusembeza gy'ali. Mukole bwe muti, mudire ebyoterezo Koola ne banne bonna, muteeke omuliro, mubiteekeko obubaane mu maaso ga Mukama enkya. Kale olunaatuuka omuntu Mukama gw'anaalonda y'anaaba omutukuvu, muyinga okwekuza mmwe batabani ba Leevi. Musa n'agamba Koola nti, muwulire nno mmwe batabani ba Leevi, kyali kitono gye muli Katonda wa Isirayiri okubaawula mu kibiina kya Isirayiri okubasembeza gy'ali, okukola ng'okuweereza okw'omu nnyumba ya Mukama, n'okuyimiriranga mu maaso g'ekibiina okubaweereza, n'okusembeza ggwe ne baganda bo bonna batabani ba Leevi wamu naawe, era munoonya n'obwakabona. Kyemuvudde mukuŋŋaanira ku Mukama ggwe ne banno bonna, n'Alooni y'ani mmwe okumwemulugunyiza? Musa n'atuma okuyita Dasani ne Abiramu batabani ba Eriyaabu, ne bagamba nti, tetujja kwambuka. Kyali kitono gwe okutujja mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, n'otulinnyisa okututtira mu ddungu, era naye n'okugwanira ne kikugwanira okwefuula omulangira ku ffe. Era nate totuleese mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, so totuwadde busika bwa nnimiro n'ensuku ez'emizabbibu. Oyagala okuggyamu amaaso abantu abo? Tetujja kwambuka. Awo Musa n'asunguwala nnyo n'agamba Mukama nti, tossaayo mwoyo eri ekyabwe ekiweebwayo. Sibajjangako na ndogoyi emu, so sikolanga bubi n'omu ku bo. Musa n'agamba Koola nti, gwe n'ekibiina kyo kyonna mubeere mu maaso ga Mukama, gwe nabo n'Alooni enkya. Mudire buli muntu ekyoterezo kye, mubiteekeko obubaane muleete mu maaso ga Mukama buli muntu ekyoterezo kye, ebyoterezo 250, naawe n'Alooni buli muntu ekyoterezo kye. Ne baddira buli muntu ekyoterezo kye, ne babiteekamu omuliro, ne bassaako obubaane, ne bayimirira ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu wamu ne Musa n'Alooni. Koola n'akuŋŋaanyiza ku bo ekibiina kyonna ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu. Ekitiibwa kya Mukama ne kirabikira ekibiina kyonna. Mukama n'agamba Musa n'Alooni nti, mweyawule wakati mu kibiina kino ndyoke mbazikirize mangu ago. Ne bavuunama amaaso gaabwe ne bagamba nti, ayi Katonda, Katonda w'emyoyo gya bonna abalina emibiri, omuntu omu ng'ayonoonye onoosunguwalira ekibiina kyonna? Mukama n'agamba Musa nti, gamba ekibiina nti, mugolokoke muve ku weema ya Koola, Dasani ne Abiramu. Musa n'agolokoka n'agenda eri Dasani ne Abiramu, abakadde ba Isirayiri ne bamugoberera. N'agamba ekibiina nti, mbeegayiridde muve ku weema ez'abantu bano ababi, so temukoma ku kintu kyonna ku byabwe, muleme okuzikirizibwa mu bibi byabwe byonna. Awo ne bagolokoka okuva ku nnyumba ya Koola, Dasani ne Abiramu enjuuyi zonna,
Yasani ne Abiramu ne bafuluma ne bayimirira ku mulyango gw'eweema zaabwe ne bakazi baabwe ne batabani baabwe n'abaana baabwe abato. Musa n'agamba nti ku kino kwe munaategeerera nga Mukama yantuma okukola emirimu gino gyonna, kubanga saayima mu magezi gange nze okugikola. Abantu bano bwe balifa ng'abantu bonna bwe bafa bulijjo, oba bwe balijjirwa ng'abantu bonna bwe bajjirwa, kale Mukama nga teyantuma. Naye Mukama bw'anaakola ekigambo ekijja, ettaka ne lyasama akamwa kaalyo ne libamira, wamu n'ebyabwe byonna ne bakka nga balamu mu bunnya, kale munaategeera ng'abantu bano banyoomye Mukama. Awo olwatuuka bwe yali ng'agenda okumala okwogera ebigambo ebyo byonna, ettaka ne lyatika eryali wansi waabwe, ensi ne yasama akamwa kaayo n'ebamira n'ennyumba zaabwe n'abantu bonna abakoola n'ebintu byabwe byonna. Bwe batyo bo n'ebyabwe byonna ne bakka nga balamu mu bunnya. Ensi n'ebasaanikira ne bazikirira mu kibiina. Isirayiri yonna abaali babeetoolodde ne badduka olw'okulira kwabwe, kubanga baagamba nti ensi ereme okutumira ffe. Omuliro ne guva eri Mukama ne gwokya abasajja 250 abaawaayo obubaane. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Eriyazaali mutabani wa Alooni kabona ajje ebyoterezo mu muliro, naawe ofuke eyo omuliro, kubanga bitukuvu. Ebyoterezo bya bano abaayonoona bulamu bwabwe bo babifuule essowaani eziweesebwa okubika ku kyoto, kubanga babiwaddeyo mu maaso ga Mukama, kyebibeeredde ebitukuvu, era binaabanga kabonero eri abaana ba Isirayiri. Eriyazaali kabona n'atwala ebyoterezo eby'ebikomo abo abookeddwa bye baawaddeyo, ne babiweesa okuba ekibiika ku kyoto, okuba ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri. Munnaggwanga yenna atali wa zzadde lya Alooni alemenga okusembera okunyookeza obubaane mu maaso ga Mukama, alemenga okuba nga Koola era nga banne, Mukama nga bwe yamugamba n'omukono gwa Musa. Naye ku lw'enkya ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne beemulugunyiza Musa ne Alooni nga boogera nti, mwassa abantu ba Mukama. Awo olwatuuka ekibiina bwe kyali kikuŋŋaanidde ku Musa ne ku Alooni, ne batunuulira eweema ey'okusinkanirangamu, era laba ekirenga kigibisseeko, ekitiibwa kya Mukama ne kirabika. Musa ne Alooni ne bajja mu bwenyi bw'eweema ey'okusinkanirangamu. Mukama n'agamba Musa nti, mugolokoke mube wakati mu kibiina kino, mbazikirize mangu ago. Ne bavuunama amaaso gaabwe. Musa n'agamba Alooni nti, ddira ekyoterezo kyo, ojje omuliro ku kyoto oguteeke omwo, osseeko obubaane, okitwale mangu eri ekibiina obatangirire, kubanga obusungu bufulumye eri Mukama, kawumpuli atanudde. Alooni n'addira nga Musa bwe yayogera, n'adduka n'agenda wakati mu kibiina, era laba kawumpuli ng'atanudde mu bantu. N'ayimirira wakati w'abafu n'abalamu, kawumpuli n'aziyizibwa. N'abo abaafa kawumpuli baali 114,700, obutasaako abo abaafa olw'ebigambo bya Koola. Alooni n'addayo eri Musa ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu, kawumpuli n'aziyizibwa. Essula 17. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri obaggyeko emiggo, buli nnyumba y'abakitaabwe gumu ku bakulu baabwe bonna ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, emiggo 12. Wandiika erinnya lya buli muntu ku muggo gwe. Era onoowandiika erinnya lya Alooni ku muggo gwa Leevi, kubanga buli mutwe gw'ennyumba z'abakitaabwe omuggo gunaaba gumu. Era onoogiteeka mu weema ey'okusinkanirangamu mu maaso g'obujulirwa wensisinkanira nammwe. Kale olunaatuuka omuntu gwe nnaalonda omuggo gwe gunaaloka, nange n'amalawo gye ndi okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri kwe babeemulugunyiza. Musa n'agamba abaana ba Isirayiri abakulu baabwe bonna ne bamuwa emiggo, buli mukulu gumu ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, gy'emiggo 12, n'omuggo gwa Alooni gwali mu miggo gyabwe. Musa n'atereka emiggo mu maaso ga Mukama mu weema ey'obujulirwa. Awo olwatuuka enkya, Musa n'ayingira mu weema ey'obujulirwa, era laba omuggo gwa Alooni ogw'omu nnyumba ya Leevi nga gumeze, ne guloka, ne gusansula, ne gubala amaloozi amengevu. Musa n'afulumya emiggo gyonna eri abaana ba Isirayiri bonna ng'agijja mu maaso ga Mukama, ne balaba ne baddira buli muntu omuggo gwe. Mukama n'agamba Musa nti, zzaayo omuggo gwa Alooni mu maaso g'obujulirwa,
okukuumibwanga okuba akabonero eri abaana b'obujeemu, omalewo okwemulugunya kwabwe ku nze baleme okufa. Musa bwe yakola bw'atyo nga Mukama bwe yamulagira bwe yakola. Abaana ba Isirayiri ne bagamba Musa nti, laba tuzikirira, tufudde, ffenna tufudde. Buli anaasemberanga ku nnyumba ya Mukama anaafanga, ffenna tulizikirira. Yes, hallelujah, hallelujah. Mbakulisa nnyo mu Baibuli yaffe. Mwebale kunneegattako omupya eyakatwegattako okusoma n'obuwembeefu, subscribing, oliking, commenting. Naawe mukadde wange owa buli lunaku teweerabira ku subscribing, liking, commenting kikyoyiseemu mu Baibuli yaffe ey'olwaleero. So mbaagala nnyo naye Mukama yasinga okwagala. Sigadde nze omumbejja wa Yesu enikase ku lw'obuweereza. Omumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Shalom, shalom, shalom. Empologoma ya Yuda fuga, Yesu tata fuga. Jesus reigns.